Mu Uganda tulinamu ebintu bingi ebitwawulayawulamu. Oluusi bya bufuzi. Waliwo abantu nga bw'obasiba mu ddiba limu ne Lord Mayor ono olw'ebyobufuzi nga liyulika. Era ennaku zino mbawulira nnyo. Oli agamba kino ate ye agamba kino. Abalala bya ddiini. Waliwo abantu tebaagala kutula ne bannaabwe kubanga eddiini ze basoma za njawulo. Abalala by'amawanga. Oyinza okusanga abavubuka nga tebaagala kuliraana bakuze. Ate n'osanga abakuze nga beekokkola abavubuka. Ebimu ebitwawula birimu eggumba. Ebirala ebitwawula tebiriimu kantu. Wabula nsaba bannayuganda mu 2023 twegatte ku nsonga z'ebyobulamu. Ennaku zino tulaba ababa balwadde ne tulaba abantu ababakiina olw'ensonga ezitali zimu. Naye bannange bassebo ne bannyabo tetwandikinye mulwadde wadde oluusi nga tulaba nti oyo gwe tuba tusekerera avunaanyizibwa ku nsonga z'obujjanjabi n'ez'obulamu. Ebyobulamu bya bwenkanya bituyisa kyenkanyi. Kyenvudde mbasaba twegatte bannayuganda ku nsonga z'ebyobulamu kubanga okulwala n'okufa tekusosola mu nsi yonna. Buli muntu yenna alwala, buli muntu yenna afa. Wonna waali ne mu nsi gye basinga okufa ku byobulamu tugambe ensinga ezo zi Switzerland. Era abantu bafa, era abantu balwala. Awo nno kankiddemu mbasaba tube bumu bwe kituuka ku byobulamu. Gavumenti na buli muntu yenna assa ebyobulamu ku mwanjo, oba mukulembeze wa ddiini oba mukulembeze wa kampuni esuubula ebyobulamu bibeere ku mwanjo. Amalwaliro gazimbibwe, amalwaliro gateekebwemu eddagala. Okuzimba ebizimbe ebitaliimu ddagala simanyi nnyo mugaso gwakyo kubanga oyinza okugenda mu ddwaliro ng'ebizimbe bibi naye ng'eddagala gye liri. Amalwaliro gateekemwemu ebyuma ebikeberwa abalwadde. Abasawo abamala batendekebwe, abasawo basasulwe bulungi. Twetaaga amaterekero g'omusaayi mu bitundu eby'enjawulo ebya Uganda. Eri ewaffe ebuddwe waliyo abantu obukadde babumeka naye tewali tterekero lya musaayi na limu. Kati abaayo bakola batya nga beetaaga omusaayi? Nsonga eyo nayo nkulu. Muwulire ennaku zino nga twogera nti tuli mu kaweefube w'okuzza Buganda ku ntikko, naye Ssaabasajja akimanyi nti ekyo tekisobola kutuukibwako okuggyako abantu nga balamu. Kyemuva mulaba nti Kabaka Foundation ekulembeddemu ensonga y'okugaba omusaayi. Abasajja muveeyo muwe omusaayi kuba ffe abasajja tutya nnyo omusaayi. Omusajja akanebe kamufumita etayagala kulaba ku musaayi. Mukimanyi nti abasajja basinga okutya omusaayi. Nga bwe mutya omusaayi gye mba mukoma okutegeera omugaso gw'omusaayi. Awo nno neebaza ababoodaboda bonna be naakalaba basajja, ababoodaboda abakazi batono. Mbeebaza nnyo abawaddeyo omusaayi n'abalala bonna abanaaguwa. Bannyinaffe, bannyaffe nga bazaala ab'obubenje, twabadde n'obubenje buyitirivu mu nnaku enkulu. Abalina nnalubiri sikosel n'abalwadde ab'enjawulo bonna kiyinzika okuba nti akasawo k'omusaayi k'onoowaayo olwaleero ke kanaabataasa. Tulina bye tubanja gavumenti bingi naye kasita kiba kyabulamu tetudda mu ebyo. Ekyo si kiseera kyakwogera federo ani. Tusooka kutaasa bulamu federo lyoke tuwoomere. Awo nno tujja kukolagana ne gavumenti eya wakati ku byobulamu n'ebitongole byonna ebya gavumenti ewatali kakwakkulizo n'akamu bwe kati kasita ensonga ebeera nga ya byabulamu. Era wano we neebaliza ekitongole ekitereka omusaayi Blood Bank, Red Cross, omusaalaba omumyufu n'ebirala byonna ebikolagana ne Kabaka Foundation n'ebitongole byaffe eby'obwakabaka ebirala nga tufuba okutuukiriza omutanda kyayagala ekyokufa ku bulamu bw'Abannayuganda.